Mujebaleko mwenna abantu baffe abalungi abeekuumidde ku channel yaffe Enninganzi eyitibwa LN256 era nga tubasaba mugende mu maaso n'okugyegattako. Amannya mpitibwa Sunday nga bulijjo muweerezaawo. Olunaku olwaleero nkuleetedde amawulire ga mwana mulenzi King Saha era tuli bassanyu nti olunaku olwaleero mwana mulenzi King Saha asiibuddwa okuva mu ddwaliro. Jjukira nti omwaka guno oguwedde ogwa 2022 bwe gwali guggwako mwana mulenzi ono yasisinkana akaseera akazibu ekirwadde bwe kyatandika okumubala embiriizi era okukkakkana ng'atwaliddwa mu ddwaliro gy'abadde afunira obujjanjabi. Era we twogerera Zzengulu ali bulungi era avuddeyo n'awandiika ku mutimbagano gwe ogwa Facebook ne yeebaza abantu be bonna ababaddewo nga bamusabira essaala eri Omukama Katonda era n'abasuubiza abawagizi be nti nno agenda kukomawo addemu okubakuba emiziki nga bulijjo nga amaze okuwumulamu akaseera akatonotono. Ate amawulire amalala ge tulina si ga ssanyu, mawulire ga nnaku ag'okuviirwako Father waffe abadde amanyikiddwa nga Reverend Brother Father Anatoli Waswa. Father ono abadde w'amaanyi nnyo mu ggwanga era nga ye abadde ayawukanako ne bafaatha abalala bonna oba bannaddiini abalala bonna olw'okuba nti ye abadde alina ekyenjawulo ng'agamba nti eddiini osobola okugikkiririzaamu era nga Father ono abadde n'ekyenjawulo nga ye agamba nti eddiini osobola okugikkiririzaamu n'obuwangwa nabwo tolina kubwerabira kubanga kintu kikulu nnyo. Jjukira nti ennono n'obuwangwa ffe nga ffe abaddugavu y'ensibuko yaffe. Era Father ono abadde aweereza ekigambo kya Mukama Katonda saako n'okuba nga alina eddwaliro eritunda herbs era nga herbs tuba tutegeeza eddagala eriwonya endwadde ezitali zimu na zimu era ng'eddagala lino liba liva mu butonde. Buli kimu nga wobimanyi ebintu ebya herbal nti bakozesa miti, bakozesa emmere gye tulya ne basobola okuba nga batufuniramu eddagala eritujjanjaba endwadde zonna ezibadde zitutawaanya. Father ono so abadde wanjawulo nnyo era abadde musajja amukkiriza ng'akkiririza Mukama Katonda saako n'obuwangwa era nga akolera ddala eddagala lye eribadde erijjanjabya abantu enkumu era nga bawonye bulungi. Father tusaba Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe Enninganzi eyitibwa LN256. Mugende maaso n'okugyegattako, ebirungi bitandikira wano.